ku celebrity track atandikidde awo Sula wa Boka TV agano situka chano bajatya Boka TV yasituka Boka TV yasituka ile tambula ayo mwana webitege kwegamba tusinzidde wano mukibe ekikule kya Radio Simba lwogola Simba eprogramu dembe kina musava kunonyeze satu amanyi ngamanyi lakwa ndi munyivu nnyo anayitandikidde mu vibe eri waggulu sagala balaga bunyivu nyabbalaga mu maaso lwaki nnyiize naye nga ntandisona kulwayo happy birthday ku mukwano gwange ono omwana twali naye mu mbirombiro saidi z'ekawaale eyo ku TV gye bayita EBS sinemala netukasuka eno netuze eno netuze eri lunaku leero zeemu nemugwako ku birthday yaŋŋambye muganda wange tomorrow is my birthday kyoyinza okumpa kiri kimu kumbuuza ekibuuzo ani bba wange era tugenda byogerako bamwita Karwe Emboosera ABS TV era Emboosera ya Radio Simba kati kwasinzira olunaku lwali lugamba otya Karwe oli bulungi ng'owomedde olunaku because it is my birthday. Yes. No man, you have to look sweet. Hey. Owulira otya ku lunaku nga luno ng'otuse ku mazaalibwa ago ng'ate olina omwami akwagala ennyo Manange gw'omumanyi anjagala ennyo spendinga nene divorce salamu. I just feel great. Yeah. Owulira bulungi Nnyo. Lunaku luno Nnyo. olunaku lutandise lutya kuba olunaku olwa birthdays endomanyi bwe luba lutandika okeera ku makya waliwo message obujjawo chulu happy birthday sweetheart happy birthday mukwano nkwagala nnyo nga By the way, I don't know why nkuzisa amazaalibwa mangi but this birthday I didn't sleep. Yes. Teweebase I didn't. kwega mwasuse ku liba lw'eggwanga Every time I put my now in the car. When I didn't take home to go and see wedding and not a birthday and Ngozukuka. No, I can't wait. My day is you know. Omaika treat kabade kamani for all of a bang last week. Last week. Nga ndugama birthday, your birthday, yo tukoleranga party tukatira tugenda kola tutya. Oshitegera you know that. Yeah, it feels sweet naddala nga abantu bakwagala ngolina abantu abakunyumirizamu nga basobola kwegamba okubeera ne bakulowoozaako. Yeah, in the morning I woke up nga bu message bungi buyise kuli bwe buti nga bulimu ne zihani baby poo osimala mukwano gwange simala hani nawe ate tokisusa tosoza maaso g'abafani omuntu ali mulavu ayina engeri gy'alabikamwe ndi mulavu oli mulavu bwendabika olabika ddala omuntu ali mulavu era n'okunyirira n'akawooka ovaamu kalagira nti omuntu ali mulavu manyi omuntu atali mulavu ayina engeri gy'awuyamu batambula ennyo nga banoonya abasajja asanga n'akawooka akyuka dda unatusonyiwa Uganda byogere kakalamu yalazeewo ye bannange ngatunka era kuli kwa kutunka manyi onoonya laavu n'owulira ng'ogikooye kuba kutunka oba n'olwanagana n'ensi ekyakuliko tekufaako kwegamba olunaku nga luno lutegeeza ki mu bulamu bwo olunaku lw'ozaalibbwa omanyi nze kuva mbuto divorce nayagalanga nnyo celebrating birthdays however much ewaffe tetwalina busobozi obucelebratinga naye nze mwana yakeeranga ku makya nemanya nti leero 27 ogwokuna nengula super deep omujjukira super deep twalina ne Jolly Jazz kati omulembe gwa Jolly Jazz wana ali ku mulembe gwa Jolly Jazz nengula Jolly Jazz muli baddako mabiga muli baddako muli super deep muli wa Jolly Jazz muli baddako mabiga mulina bimwakosa edda muli baddako gwe bwomanyi nze ndi kitorwa bugimu kakati ngangula Jolly Jazz oyo ne mutabula nengula ne zino keke ezebisatu nempita abaana ku kyalo nemaga munyimbire birthday ne banyimbira n'ensala nembawa ne banywa n'okunywa nga muyiwa mu kipa za soda Jolly Jazz ngogula anafaanana coke ne fanta nentabula nenteka mu kipa za soda nembayita nembaga munyimbire n'owulira ekijjo yes ne bakuyimbira birthday yeah kuva buto nayagala ngo celebrating a birthday zange ozo celebrating etegeeza sigwe sisiga anti okuze bukulu n'oyibukira obisanze Kampala oba mu kyalo yewa waffe mu kyalo Kanoni Gomba but nkulidde Kasangati era naye mu kyalo siwe si kye kibuga ennyo Kasangati nayo kibuga tukayolabe wamma Kasangati kibuga yes it is a town akujibisa bintu abokati eyo Solo
sura mulimu nnyo. Sura yakola Bokati TV eyo. Mugende ku YouTube muginoonyeko mujala bebiriyo. Why? Wankubidde akasimu olunaku olw'eggulu. Ngamba leero birthday. Naye ngamba siyinza kumisinga butajja. Naye ndowooza situlangako naawe okubuuza kibuuzo kino kankikubuuze. One was it, twasemba ku meeting nga Pastor Yiga afudde, nawe twali ku EBS. Do you sit down n'owulira ng'omisinga omusajja oyo? Pastor Yiga nnyo. Musumba? Nnyo. At times I sit down nezijjukira bye twakolanga, bye yakolanga, nezekanzeka, olumu nenkaaba. Yeah, because he was so loving, he was a friend, he was a dad, he was everything. Yeah. To you. Mwera n'omujjukira ngamba daddy tokumisinga nnyo. Wanze nzijjukira ye musajja atakumalanga mumanya denga byokola tobitegeera nga gwe ki ojja kikola ng'atafaayo n'ekirala nti odda onomisinga moments nga okubeera awo naye nti yali muntu ow'enjawulo nti nga wamusanze toyinza manya nti ebosi w'omuntu divorce nga newe kabaka bunga mutula mwenna wansi ne mukalyabo newe guba mukyere mutula mu ebyawe wabiri wansi ne mugulya newe biba bijanjalo ng'otumizza ebibyo asobola okulekawo ekikye najja ne muli ekikyo nga ye muntu gwosobola okera ku makyano jja nogamba muzeeyi nkubuulire nno nina omusajja naye yankose bwati ne bwati nagamba ye sabula emboozi tugende nga muzeeyi bijjeemu olwali nakutuza nagamba omanyi kyoba okola kale okola bwoti ne bwoti ne bwoti. By the way, even when I was getting married, he's the first person I talked to. Noga nti n'olulenzi lwaga kuntwala mara kinkubuuza kino ekibuuzo anga nebuuzamu engeri gye yacelebratingamu nga mu birthday ng'omugamba nti enkya birthday yange nga omugambye nti enkya birthday yange ebiseera ebisinga bakolanga cake nga soyita omuntu ne bakola cake n'abayita mwennaawe yanyumirwanga nnyo obagulira chicken tonight. Yes, n'abagulira mwena chicken tonight ng'ayagala nnyo n'oggula wangugambe wabeerawo nti ona ayagala yanyumiranga nnyo tugulira energy drinks kyemankugamba olwaki because yafunanga that time ng'asobola okubabeezaawo kasamanya nti birthday ya muntu nga kimanyi bano so babeezaawo the whole night ne twogera ku bigenda mu maaso ku TV ne tukubaganya ebirowoozo. Yes, that's him. Yeah, so that's what I'm missing nnyo olunaku nga luno nkumanyi toka amanyi amaziga go gabeera kumpi sikyakaaba divorce nakula ozankyakaaba saagala okaabe sikyakaaba ate mbere tutabukire bulala ngamba nkaaba nnyo amanyi gwe nkumanyi tokaaba just calm down sikyakaaba munange nakula sigasibe peace aliwa peace jali yafumbi yategedde ali mbufumbo bana namulaba nga ali kwanemu nengamba banna jali ali mbufumba afumba so Carol olunaku olwaleero tugenda tuwunzika tutya omanyi lwakatandika kati ogenda kumpewo musanze agenda kumpewo ku radio Simba abeeko byayogere eri eggwanga then olunaku lutambule tuluwunzike woteeseteeso tya after this show ngenda sooka buli kimu kinatandika nga mmaze sibulukuka ndako mbadde sinabakkobuuza osiiba yeggwani ayegaaga ekisiibo bambita Kawuthara agency totandika naye bambita Kawuthara omwami Kawuthara nkutumiddeko owa Kawuthara agency naye bannange bibashindeka eyo tuveeyo Jessica mom akakatono nnyo tudde ku side ya relationship ku side yo katono olina omwami I'm seeing someone. Nino omwami kale wemankyogera. Omulaba. Yes. Jali. Esaawe n'omulaba jali. Nino omwami kale simulaba nino omwami. Omwino omwami. Yes. Omwagala nnyo. Nyo. Oyitera omuyita otya ewaka? Oseka. Muyita divorce ebyo byange. Like omuntu nga mulimu like and kati the problem with me fetuli ba mukwano we are friends. Bana ni interview ya birthday we are friends kati onakulinza okujja like nga ekintu amukyeyita permanently. Nenga olunako somuyita akagaga makapya. Kati ku birthday yogenda muyita otya? Ya ino kumpita. Omudiya ge yampise. Yakuyisa atya ku macha. Sanga mukageze ekirawo nga butya. Omwami akuyisa atya? Ebyo yagala tebikirizibwa mu sawumu. Ati nidda. Tugenda ja plotting nga okusibuka nga tumaze okulya afutali. Tuma tutali musawu. Akuyita atya ku macha. Honey.
sweetheart, Oh, darling. You know. Mpoze yegwe kawthara. Yes. Yeah, my cow. Akula bisango oli mulavu banani. Devotion zemanyi omukwano. Ongezeko. Bangezeko. Devotion zemanyi love. You. Bwenjagala njagala. Obamukwano no feel ngo oli mulavu. Bwenjagala njagala. Bwenjagala njagala. Tunula wano. Baganye nti nawo gwa mulavu. Ngwa mukwana ate bwenjagala njagala. Try me. Yes. Bwenjagala njagala. Devotion ze mukazi asobola okuleka buli kimu olw'okuba nti omuntu mwagala. Love ekulesa buli kimu? Yes. Nze muntu asobola okukola buli kimu ku muntu gwenjagala. Ne bw'oba mukwano gwange. Ono nkuli akola ki? Ani? Gwoyini? Gwenina? Duwa. Nze neewugira nkuli. Eba badduwa y'amaanyi. Olaba kale osala n'oganze bwe mulavu bwenjagala njagala. Yes, by the way, devotion kuleka ekintu kimu. Omuntu obeera mu relationship. Kirungi n'obeera mu relationship ng'ogirimu ogyagala ng'oginyumirwa. Nze I don't believe muntu kubeera mu relationship ngwa mwoli osuffocatinga. You're just pretending. Era nze bwe mpulira nga tekikyasoboka. I move on. Olabadde mu relationship ng'ekumalako emirembe? Yes, of course. How was it? Experience kumala omuwala ayingira kati alowooza nti byangu. Bibi. Ati, devotion omuntu yenna by the way buli mwana omuwala ali eyo. Buli olibeera mu relationship ng'olaba osika busisi. Osika muguwa. Ng'olaba kwegamba you don't bond n'omuntu gw'oli naye. Just move on. And don't get tired of moving on. Abyesonyiwe. Moving on. Funayo divorce. Ha! Funayo divorce. Nedda bafune essula. Tokowa ku moving on. Ne banagamba nti oyo akoze eki. Yava kuyagala ono nayagala oli na mugezese. Genda. Ate tokowa kugwa mukwano. Fuka musawo. Yes. Tokowa gwa mukwano. Every day gwa mukwano nga bw'oyagala. Genda ng'okebera. Omukazi omulungi bamubalira ku Maria. Muki? Maria? Gafumbiremu. Yes. Wakafumba ne. Ndio yagenda osoka. Ngenda no bandirira omusajja ajja. Musajja aliwa. Emikolo gijja gwe kyobamanya gituwuuba. Of course ero ino baawe kyo kimanyi. Sha nesta baawo bannange. Ngenda kutegeeza mu bwangu nno. Mayiheni. Ebaheni. Ova wano ng'otegedde lw'ogenda okujja ku mukolo. Anti fa balina okubira wali nga tubugiriza. Era pisa abimanyi ife tubeera wali. Ova wano ng'otegedde lw'ojja ku mukolo. Sikiza nako gusembedde. Yeah. Mva wano nga ntegedde mwezijja ku mukolo. Mva wano ng'omwami omungambye mu kamera amanyi. Namugambye eki. Tetwagala bamwesibeko nnyo njagala mumulabe ku olwo. Tetwagala bamwesibeko nnyo musawo. Njagala mulabe ku olwo. Egenda kubeera surprise. Because tamanyi mwena mumumanyi. We all know him. Serebu wange nambeemu. Obadde okimanyi. Aba New York. Tekisoboka naawe. Nze ndi muto ayagala bakulu. Mpezeza abiri mu ejo. Ndakutudde mu mazima. New York. New York. Oba tokwata wano. Oba toli kulebe. Ochogedde nti yagala kuluga. Ekyo si yonna ekimanyi. Ochogedde nti kuluga mukyala we? Yes. Ochogedde? Ekyo si yonna ekimanyi. Ochogedde? Ye kuluga mukyala wa New York. Wali atakimanyi. Yamugulira n'ettiketi n'amutwala ewe. Nze size ebyogedde kuluga. Tonemesa ngenda Germany. Bayo batulabira. Naffe yagitusuubiza Germany naye tetuuka. Owaye, owezeza emyaka emeka egy'obukulu? 23. Sigamba myaka gy'owezeza ng'oweereza mu radio ne TV. Yes, emyaka 23. Like, kyengamba sigamba. Egy'obukulu. Ulira. Sigamba myaka gy'omaze mu media nti emyaka 23. Sije ngamba. Ngamba egy'obukulu. Kyengamba nandi 23. Nendoza mutima nawe n'ekintu ekikupika nawe wanjogere ebituufu. 23 divorce. Yempezeza. Abatulaba. Emyaka 23 kalo. Yes. You know, gwe tugenda kukyaza kale emirundi egiwera ng'esatu ku channel kuno. Era nze kiwagenda kwerabira emyaka gye. Aditubulira emituufu ku mulundi ogwokusatu. Just kwa wano tubadde twangwa. Yempezeza divorce. I'm now 23 years. So, haniwo era tuli emyaka 21. Of course, nze sidatinga basajja bakulu. Oh, I know. I love. Njaganya omuntu ng'akyansanyusa nga, you know. Ngakola every. Nampa vibe, yeah. Akola. So omusajja w'okunoonya. Ali stylish. Sinagaragaza labana.
ng'omwami ali stylish. You understand? No batali stylish. Nga buli style Nyo musajja nga akyesobola. Nga nsitula musitula, ampulira muwulira. Antwala mutwala. Ojogedde nti sula mukulu sebo. Sula. Ogambe sula mukulu. Abo bakulu bakuze. Choga sula mukulu nnyo. Can you start dating a sula? I cannot. Sula. Awana chogedde sebo toli mukulu nnyo. Sula mu dating. Ochogedde musebo ngoli mukulu yo sasa ku dating. Yes, nzajja abasajja I'm 23. Ochogedde sula mukulu kiddemu. 23 Muwala wasooka wa myaka 2. Ndozo awulira. Sula zo sibanga mu kiwanga. Omwana agenda kunzija mu kiwanga omwaka ogujja. Omwaka ogujja wetegese okuzaala. Olwedde okuzaalira omwami. Inshallah. Omwaka ogujja. 2023. Njaga divorce berawo nga bakuze ku baby shower. Umemali bakuyite ngoze kwa hakika y'omwana. You understand? Okoleko ku mawulire nti embosereza de banange. Bakaka senti goli mulavu yaddala. Olwedde okuzaalira omwami. Asizali amusajja nzala mwana wange bwa disappointing. Andeka. Nabyo gye ebiri. Bibayo. Nzala mwana wange. Baida abakazi kirungi nnyo nozala ng'osazeewo. Ng'omwana wu. Yes. Ng'osazeewo siga nti ozaala luliko oli ayagala. Ng'osazeewo. Ako nno kagambo katugambye. Kirungi nnyo omukazi n'ozaala nga oyagala. When you feel that is the right time nga gw'oyagala okuzaala, zaala. Naye bw'owulira nga si kiseera kituufu tozaala bireke. Lwaki obyesibako? Lwaki obyesibako? Mulekera okuteeka abasajja ku pressure. Sente za pampa, sente za kino. Omwana mulwadde. Omusajja tayagala kugula pampa omwemeddeko. You understand? That is why that is when wotagenda lumwa mutwe. Obugambo busembayo ku birthday yo Carol nga tuwonzika tujja muleta mu kitundu ekirala nga tunyumyamu emboozi endala ya bulijjo nga twogera ku nsonga z'okuba nti tuzaala abatagala kuzaala okakko. Mali yanze mukola interview ku mukolo oba ku pre intro. Nze nkulize kuyina mu ttaano. Nze kuyina omukolo ngenda ogulaga mu series tuli mu kushoppinga bintu bya Carol. Tuguze kati bibbo. Tugenze ke wasengo mubulira tukumuuza tugule ki. Tuli mu seri. Mbagirinde. Sokadage. Bagala tukyayira bwerere se bayine timme lya bwerere. Bonna abalabi ba celebrity track banange mbagala nnyo. Thank you for supporting this brother of mine. Bambi mwebale nnyo. Views nziraba yi subscribe. Bwente nyo kubuza ko divorce amana ba team yange bagita Coronation. Mbagala nnyo. Thank you for the love. Buli cheese bambi I'm wishing anyone who has wished me a happy birthday. What do you say mu Luganda direct? I'm wishing it. Thank you so much. Madandi yao kumachanga nela baku TV. Kuterefine. Ninga oh my god. Saimoka Walata. Yes, Saimoka Walata. Thank you so much. Yes, na bakozi bonna. Producer Kwefulukuta. Mwebale nnyo. Yeah. Thank you so much. My fans out there. Mbagala nnyo. Mamtaka EMBOOSERA. Radio Simba 97.3 program jitatoka mali. Ochenda musamba kaumuza sat. Radio Simba. Empologoma yeddembe. Yeah. Femwe mwefe. Mbagala nnyo divorce. Kati bakola kiri kimwe. Abakulu kyemanyi tebayinza kunga nti ntandikirewo okukola. Naye nze nkimanyi mulimu tumagamba omwana otumuwa omulimu. Radio Divorce so okuduka supindi. Ejovugirako. By the way nze nkuba radio man. Tugenda tukole mwalire dakika 2. Tewali buzibu wali tugenda kikuba wali mumanyi gona. Sigala ngo yambadde rapero naye kati ekiriwo tugenda mu sere yo mu studio mbalage nti nze ni musajja wamanyi nnyo sula era toyina mulimu esawa yonna bakugobye bagenda kugoba. Chovola waneyiya lwaki onzijayo. Mbalage sula wuyo. Chovola waneyiya nava mirimu gy'abalogo. Tusimbudde. Tugende mu studio. Linda. Banaye twagaliza Coronation EMBOOSERA okubeera mpozi nga atajjaguza amazaalibwa go ag'emyaka 23 wadde first born wa myaka 2. Ouwe. So kati I don't know oba yali wa P7 by then aba yali wa P2 we yazaalira. But anyway, mugende kwene ku Boka TV mu subscribing ku YouTube channel. YouTube channel mu subscribing EMBOOSERA ate mulayeko ne ku programs endala eziri eza music eri tukuba muziki gwokka. Kale tusimbudde kati olwo